senga ku kyalo kubeerako insecurity naye nga kuliko kano era tumanyi nti akuuma bukuumwa akuuma bukuumwa wa mundu eyo tukkiriza nti ye backbone ya security yaffe kati enduulu bwevuga ne baga nti abasajja baabo mu kibira naye basomoka toyinza kuddukira waawa akasaale oba wejambiya oba mujega kati obwavu mu Uganda bwakubadda bwasaladde omugga backbone y'ekonomi ya Uganda kulima ng'ate gwe baga nti otunda mumbo saagala kugamba ekyo ndeese kyakulabirako naye backbone ya Uganda kulima obwavu buwaguludde bujja budduka tubukubira nduulu kati ate gwe mu kulima mwovu obudduke ebitundu 85 ku buli 100 biyimiridde ku nkumbi kakati nga gwe atodduka ku nkumbi obudduke obudduka ogenda gye buli oba obunoonya nabagamba nti abantu kye tutannaba kwawula bugagga n'ebyobugagga ebyobugagga n'obugagga byawukana baifa ebyobugagga eyo muntu asobola okugaggawala nga talina bya bugagga cash mumpa cash ate abamugagga oyabane sente webale nnyo eyo ye gundi alina sente kakati naye bw'atambula abanga omuntu eyesiiza ebizigo nga talya bulungi abatamanyi era tusobola okwangwa ne tugaa nti anyiridde kumba amwenyereketa in fact kankiteeke in the best way tetwawula balina sente nabagagga yes abagagga babeera n'ebyobugagga zijjukira wano omuntu sijja mwogera yajja wano gundi mugagga zijjukira Mike Ezira Mike Ezira teyali mugagga naaka yalina sente nenjukira ono Brian yali omwe Mike Ezira yagenda okusiba bamusibira obukadde 8 emyaka 2 anti sente ziggwawo ebyobugagga bye bitagwawo ebyobugagga tebigwawo gw'olinawo wali oyitanga ettaka lyavunda olinawo wayita ne baga nti omusajja yalina ettaka neryavunda n'omusajja avunziza ettaka kaakati ettaka ffe wano kye tulina wano mu Buganda kyekintu obugagga obusembayo ekyensibo olaba ente bya bugagga naye ate zifa ettaka ne balikumako oluyiira ne balikola ki oba kisekiritta lisigalawo okujjako omuntu nga yalisse naye era naye attako kitinika percentage dyo nirikomawo kaakati nakugambye tulitunda ne tugenda tufuna sente era ekisinza okutubonyaabonya wano mu Uganda abaddugavu Abafirika tuwoomerwa sente okusinga okuwoomerwa ebyobugagga gwate omuntu yalivudde atya wano n'agenda bwayise n'akayana ne KCCA ng'emukuba okumujja mu mita 2 ku 2 ng'ate yalise eka 10 gwoga nti obwongo ng'asobola obupulaningira ku wali wenteeka engatto siga nti abateeka engatto babagobe naye bw'aba yaleka eka 20 asobola okumatiza nga yazireka ebutambala yazireka emawokota nga njereere nti obwongo bwalina okuyiyiza sente wali ku fuuti 2 ku 2 tasobola kubukozesaako na kitono n'afunira sente ku eka 2 waki n'akozesaako eka 3 gw'omanyi nti mu kibuga tukola nnyo okusinga mu kyalo wadde ne mu kyalo eno nkyalo enjinga y'abantu nakugenda nti obwavu nki mpisa abantu mu kyalo naddala wano mu Buganda ebirala ebitwavuwaza byo bitwogeddeko ennyo obasanga ku ssaawa 4 naggazi amanyuka baba batandise ssaawa meka tuzze mbalabye ssaawa meka tuyingidde muno ssaawa nya nga bali manyuka batudde bagudde eri bo batandise ssaawa meka banyuke kwezi bayinza okuba baakedde 12 bakoze ssaawa meka ssaawa 5 okuva 12 n'alima akasana bekagizayo bavuganya okukolera essaawa 5 nga banyuse bakoze essaawa 5 bevuganya bokka kirumira gwe bavuganya bevuganya bokka avuganya neiba tezirina nsinga gganga z'amanyuka essaawa 5 teri nsinga banyuka laba amawanga ge tujjamu sente waliwo erinyuka ku ssaawa 5 ez'okumakya ojja gamenyera gw'otambudde nnyo n'okusoma ebitabo eggwanga linyuka ku ssaawa 5 nga lituwa obuyambi lwaki olowooza nti gwegenda kunyuka ku ssaawa 5 ndi gwe musukkulumu ku Muisirayiri oba ku Mumerika
wala wali baganda bafa abagaggawadde kirumira ku ttaano omusanga yanyuse waliwo gwe baŋŋamba nina mukwano gwange yali atambula ekiro ku kkubo bino bye tuzuŋŋaana tunoonya ebyokkola omugagga amusanga ssaawa 9 ku kkubo atambula omusajja ssaawa 9 kati agenda okkeera enkya ssaawa 3 ngate omugagga amulaba mu tawuni ali mu ofiisi omukulu yeebase essaawa mmeka ate yeebaka kyanoonya ssente kakati gweraba bagenda ebweru w'eggwanga waliyo okwebaka era oli yali aga nti banaye batusuza ku butanda obubi kati ne mubuuza nti ekirungi bajja kya muntu ayagala kwebaka buli lwolinnyo ennyonyi ogenda okukola otulo twerabire otulo tuveeko watuleka eno muntu yeebaka kwabwe tetaawo mulemu ate kakati otambulira mu mbeera yajja okola teyeebaka kati bate gana amagezi kangaweggwe bw'oba woosula tewawera half acre totuusanga ku ssaawa 4 ne weba Christmas ng'otyebase ate nkikubuulidde nakuzuuka mmeka 12 ne watolina byakola zuuka otuulaawo nga lwaki tolina byakukola ali waliwo oli ng'agamba kati enkya ngenda tambula ssaawa bweziti zuuku k'otegeka omutwe gwo ngenda kukola ki opulaningi yes zuuku k'otegeka omutwe gwo omutwe bateekateeka muteeketeeke fe ekitukola obi olowooza ku kyeyagala okukola nga lwokitanda zuuka otunuleko ne ku nsi bw'ogiraba waliwo byolaba gw'omuntu onoota tunayiya ttyo okukola ennyonyi nga togitunulako zuuka nga enjuba tennavaayo bw'eyitawo ogirabe naye gw'ovaayo enjuba yavuddeyo n'okola ddi ennyonyi akasaala kakookya mu kawompa olabe n'abagenda okukola obatunuleko butunuzi oluusi balina emboozi ze bagenda banyumya nga ziyinza okukukyalenjinga naawe n'otandikirawo naye gweozuukuka abagenda okukola batuuse abakomawo tebannadda bagenze dda ogenda okuzuuka nga banneiba bonna baafulubye dda kati jogedde ku yeezimbidde kati omupangisa yazuukuka mmeka 11 akole ki Land Road buli wali kusooka ebweru owedde okitegedde Land Road buli lwolabanga nga akusoose ebweru owedde omanye ejjo giwunya anti oba ofuuse musibeewe gwalina ssente zikusuza azuukuka mangu agenda azikuume nga gwanoonye zimusasula nga tonazuukuka onookolera zimusasula zokka omusajja anasasula ddi ku makya nze nkeera 11:12 naye ebisinga ebyokuyiga mbiyiga tezinnawereemu nemanya kino kibeera bwe kiti n'ebinyonyi lw'obiraba oluusi ngenda ne ntunulya ebinyonyi nga nabyo biringa ebigenda okukola 12 awo nga birina ennyumya gye bigenda binyumya naye nga nti emijjo nkozaawo gigiraagira abamu gye gibaza okusa mu byalo birina emboozi fe abamu gye tutaputa tetumanya nno kitambudde na mukyala waakyo nno kirina baana genda okulaba abamu basembye mabega kyo kikulembedde wakati awo waliwo abantu ebinyonyi bibiri nomanya kirina abakyala babiri kati ebimu n'obiyigirako ebinyonyi birina tuyigiriza n'abantu bannaffe nze natambula mwankole nga sina kye ngenze kukolayo nenzirayo emirundi 2 naye nga kanzireyo neetegereze kye nalaba kyekituufu naye ng'ekintu teyo kimanyi neegomba nnyo enzimba y'amayumba nga teri ku kkubo kati nenzirayo nnoonye naye bakikola lwaki mateeka nenkitegeera nga nzizeeyo nti kiri mu mpisa wano bw'otambula wano anti sooka owulire bw'ozimba ennyumba yeffe ezaffe tuziteeka nga zinywa ku kkubo era tewali kitundu kya Uganda tewali kitundu kya Uganda wunula mwesinga kuteeka ssente za compensating gyeyisa makubo nga mu Buganda ng'egazi y'amakubo ojogende ku bali mu parliament bakuwe abamu report tebazimanyi omanyi lwaki ffe waffe basengula mayumba ennyumba tugiteeka ng'enywera ddala ku kkubo ng'emanju waliyo eka 5 kakati bizinensi zonna kitegeeza ziba zisigadde manju naye ekisenge ekisula omugano eno nyumba feesi bwengenda n'enzigi eri emiyembe gyange n'effene nga muleeta wa ojja genda ku maduuka ekirala wali tusanze abagule olabye abalamuza emmere ba mirundi emeka bagiguze edda bagitemye engule twakabeera wano eddakiika 3 gwe wennyini olabye kubalamuza emmere nga mbagoba ku lusuku tuli ku kkubo ki wano luguudo ki GPS yekulaga luguudo ki motoka BL kakati kyenjagala okulaga abatuuliriza woolina amakaago ye business yo fenna kyovola nti nkugamba tuddeyo waffe twalekayo eka 10 twalekayo eka 2 ate tutulazigabana tuzidozo ekyo nakyogedde naye wano woozimbye kitegeeze emmanju gy'olima
kati security ogijjayo kuba ennyumba ye eriko eddirisa lisobola okulaba mu lujja naye terisobola kulaba manju erije baba ebintu byaffe ogenda ntenteze bazaanudde ntenteze zisula wano ate ono ezisula mu lujja ye buli lunaku aziyitako naga nti ente eno teriiwo nekiro nga tanneba akagula ku ddirisa gwe ejjo zibeera manju bw'oba bino ebyaffe ebikeera 11 n'owumpogoma n'okomawo ate essaawa 10 eyo ng'okooye oyinza n'okumala ennaku 3 nga tozikozeeyo tozirabyeko kati eyo mpisa yegaggawaza bali nti ezize ziri ku kkubo tayingira nga tazirabye era n'omubbi kimuzibuwalira okukyama nga bamulaba tamanyi wawo oli ekyokubiri kye nayigayo kye kino mu bitundu bingi ebyankole n'abalina amasannyalaze batono abagasuzaako lwaki kekereza security nga tosuzaako amasannyalaze ate gwe tomanyi buli lwoteekako ettaalo mubbi yajjira mu kizikiza gwe abaakula nga tomulaba kati wane waffe bye bitugira ennyumba yonna esooka n'eba liiti twafuna kati stola n'abatenda amasannyalaze yonna omubbi gwaba akula nti oba mu kisengero dda mu ddiiro ng'akulaba kati azikizza ffe tubayamba nze wange security enjongeramu erina ebirala biki security toyinza gidisikasinga